Nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero mu Masaka yabadde weza millimeters 28 ate yo Entebbe nga zaaweze millimeters 26 so nga ate mu Kabaale zabadde ziweze millimeters 9.8 olwo mu Lira ne ziwera millimeters 5.5. Katutunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwaka nga bwe kakubaakubamu so nga ate mu Mbarara n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira nti wajja kubeerayo oluwandagirizi. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako nga n'ebbugumu erya waggulu mu Kotido tulisuubira okutuuka mu degrees 33. Kampala n'emirala tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 29 ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 23. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Era tukutegeeza gwe munnange omulimi kino kye kiseera okutandika okusiga kubanga enkuba etandise okutonnya.